Tosubwe chiddako ku AC Media UG. Omusajja oyo wabanga jali, come and write it in your comment section, in our comment section. Tochina mbuzibu. Bw'ojje wakawo. Tochina mbuzibu. Yes, tochina mbuzibu. Bw'ojje wakawo nosanganga ekikopo kye wanywereddemu ku macha. Okomyewo regular, you're having evening tea. It's the same cup the maid is going to use or any other person that is not your wife. Abazadde abamu nga n'abaana baabwe bamanye ebyabwe ebikopo byabwe. So oba oli eyo ng'oli musajja ng'okimanyi it happens in your house. Please tell us here in the comment section. Era tugambe n'embeera y'ewammwe eri etya mu ngeri y'okuwaŋŋana ekitiibwa. Oba okiraba esi nti kyova olaba nti ne mu offices bwe tukolera kati olwo yagenze n'aŋŋamba Umrah, she came and said, why wouldn't you allow your maid to sit in your couch and all that? Esi ne mu mirimu gye tukolera entebe y'omunene ebeera ntebe ya munene. So as I'm scrolling on my TikTok, on my For You page, I come across a lady who's saying she cannot share a couch with a maid. No shame to this lady, I'm just giving my opinion, and I believe that is the way she does her things, and everyone really has rules that govern their house, which is a good thing. I mean, that's your house. But let us talk about it. You are telling me that you can trust someone to make you food without supervision, like you're not in the kitchen, she can make you food and you eat it, but you cannot share the same couch with her. You can trust someone to stay with your kids, sleep with them during daytime, to give them food, to feed them, stay with them the whole day, but you cannot trust that person with your man. She also proceeds to say that these ladies, those maids really need to be supervised a lot. You know, she can take over your marriage, blah, blah, blah. And you guys, I think it's giving insecurity. If you literally cannot trust your man around a maid, okay, maid sounds, a house help. I think it's your man with a problem. It's not the maid, honestly. If you cannot trust your man around a maid, how about the beautiful ladies at his workplace? How about the receptionist? How about those beautiful friends or females that he went to school with? Ladies, let us stop being insecure. I feel like households really need justice. They really need to be treated better. How do you tell me that someone can prepare your food but they cannot sit in the same couch as you? I don't know. It sounds so wrong. Yeah. But anyway, I respect people's opinions. I respect the way they do things. This is just a thought. Let me know what you think about it. So amane dobozi nabulime Esther esi wano ku AC Media Uganda. Nkubuza ko nawe sinzo kubanga otaba. Thank you so much. Onakola lero tugenzeko mu tushite tya. Tugenzeko mu show. Elanga twala ku AC Media Uganda. Tana bakusubscribe, please subscribe to this channel. Liking, commenting, subscribing. Wansa obola video ne, wansa waliwo ekigambo subscribe. Kinyige ko subscribing. Oba kitegeera. Then onyigene kadako. Tuna buli video gye tuteekayo ogikola ki? Ogiraba. Tambule wamwe. We tuli mu kulya sente zaffe. Nga tugamba no twabba. Kituufu tetuyita baluminati. Yes. Mwe namba tumirako na wosinza okubeera. Wembe ane Matilda, I get a lot of messages. Banange Matilda uno wano. Mwenna wonna wosinzira okubeera. Ntumira ku mikono gyange gyonna egiri mu Dubai. Mikono gyange egiri e Egypt. Mikono gyange egiri e Saudi Arabia. Mikono gyange egiri awo mu kibondo kya Buwarabu mwenna mbabuuzaako. Then netumira ku mikono gyange egiri mu Europe. Ate era netumira ku mikono gyange egiri mu America, Canada. Still netumira ku mikwano gyaffe gyennyini ejiri wano mu Uganda. Gisingo tuli nana wa. Mbera AC Media Uganda. So okukebera ku social media platforms endala okusingira ddala ku TikTok, then Facebook, oboli on Instagram. Ate era nga ndi ne Matilda as usual. Matilda, how are you? I'm good, my love. How are you? You're doing well? Perfectly. Kawana tekatuyisa bulungi naye tujja kugenda. Fe tuli bayiribi. Oli bulungi? I'm very fine. So, weekend last week twakola video. Okiziganya nange. Okiziganya nawe nnyo. Twakola video. We were talking about maids. Waliwo abajja ne bawa opinions zaabwe. Videos eno yali ku TikTok amu basalamu. Buno basalamu obuntu nga ka minute emu ne bakateekayo. Abasingira ddala tebategeera bulungi nsonga eno. Aba share yali ya dakika 3.
wetwogera wano osobola okuddayo emabega n'ogiraba emabega weeri awo so tetwanyonyola nnyo oba kintu kino abasinga tebakitegeera kyobanga abasinga bonna babadde bakyogerako nnyo nduga nedda tukomewo wano tukyogereko ensonga yaffe yali weti omukozi w'ewaka abamu be bayita ba maids akomawa mu maka g'omuntu omufumbo bannange make it clear si single women si slayers wabula ku mukyalo omufumbo akomawa oba kitegeera era tulina Matilda eyayola ku nsonga eri kaleero tuzeera tugyogereko mu butuufu bwayo era mu buwanvu oba oliawo tugiwa budde naye tugisabule tugiteekwayo ebbali Matilda omukozi w'ewaka abamu gwe bayita maid buli omu alina engeri gy'abayitamu naye kalenze nga nze personally maids oba okitegeera abamu babayita ba anti buli omu alina engeri gyakola ki olowooza nga tusinza ku vidiyo ezikoleddwa emabega n'abantu bebadde bajja boogerako omukozi akomawa part 2 kati Essie, thank you so much for bringing back this topic. Weekend omunange nfunye nnyo, some people even tagged me ne bagamba look at what this lady is saying and all that, and abamu kati mbaddeko era on Twitter where someone posted and they were like, what do you think about her submission? Like abantu mu comment section, they were filled with emotions. Ngezako nnyo gamba abantu when we are reacting to certain topics or certain things that we are facing in society, tubenga tetu reacting out of emotions. Let us react out of what is it? What is it that we should do about this specific thing? Abantu abasinga babeera reacting on social media, they really don't take time to understand where did this come from and where is it ending or how did it end? Why did this person get to make such a statement? And that is why you find that oberanga posting a video on YouTube ngaina small views chukanga TikTok etambula nnyo ate over the same it's from the same video so kyegera ogezaako gamba abantu nga tetunaba nga sina okunyonyola nsonga eno nti twemanyize nnyo okumanya videos zino eziri original ziririddawa ye baba kukyokyogerako kubanga we twatukira okwogera ku nsonga eyo twalina topic, we had a question that we were trying to answer. Ochiraba. Kati gwe nawe no wereyo ngo obadde tewategedde what this topic was about. We'd really encourage you to go and look for the original video. Look at it, view it properly, understand where were we coming from to come up with such a statement. Not for you to just come and give weird comments. Of course, we really appreciate, all that is feedback and really appreciate feedback. Tusimanya abantu mwena babeera batuddamu abasharing endowooza zammwe ku bintu ebyenjawulo, we really appreciate and we don't take all that for granted. Naye kibeera very upside omuntu okujja n'akola judgment nga talabye omulamwa gw'eyo topic gwali kigwennyini okitegeera. So Essie, to come back to the question, to the topic, bamaids baneeno waliwo ensonga lwaki lately osanga nnyo amaka ng'omuntu agamba mbeera ne maid lunaku lumu maid yazze n'agenda, maid akoze bwati ne bwati. Tulina abantu bangi nnyo be tuzze tukula nabo oba mu bantu gye tubeera. Kati nze jjo nabadde ne mukwano gwange nga ngamba Matilda osokikiza naina nga tunyumya era mwasinzidde ku eyo topic because I gave her the feedback nangamba omuntu oyo ayogera nga alinga byayogera byatamanyi okitegeera. Nangamba la Matilda nze naina anti wange ya trustinga nnyo like maid we nnyo namusembeza namufula muganda we namufula family ye. Omanyi kye yakola omanyi lwaki no babasembeza kakusalemu ekirimi oli amulaba bwati nga maid namusaasira nabeerawo nga alina that parental thing. Osambuya n'ebibozibozi byemanyi ffe twakulira ffe tulibanaku batukulize batusosola kale n'agamba let me make this person family abele comfortable. Yes. So bo balowooza n'agamba kamusembezi kamufule mukwano gwa tulire ku ntebe yemu tulire ku mmeeza yemu tukole ebiki byonna ebintu bye bakola. We go on. Kakati namusembeza maid oyo ne abantu omukyala n'angamba nti naye bagenda okurealizinga nga maid bamukwata ne uncle waabwe in the ladies bedroom in their master bedroom. Okitegeera. So maid oyo okubeera nga yali atuuse ku ekyo lwaki bamutrustinga ate n'amanya nti banneesiga. You people
when those ladies are in our homes, they are not in their homes. Those are their places of work. Nga naye bwokera ku makya n'otambula n'ogenda ku mulimu gwo ku office yo n'okola. Same applies to that lady. Nti yajja okukola omusasula omusaala ayina amateeka agamufuga. Kitegeera. So ba maids tubasembeze of course nti tubayise bulungi ng'abantu era kubanga abantu. Naye ate tetulina kubeesiga nnyo kigenze wala. Wanene waliwo omuntu yaze n'agamba mbu I am sounding like that the way I sounded in the other video because I've like maybe nakulira mu family ya baavu simanya biki naye kankubulire go enaali eyo ngoloza nabyogedde that comments zabadde nyingi oto yabyogera kubanga yava mu family ya baavu. Yes, nizo baba zadde yange tebali bagagga bavundu je nakulira naye ate munnange bateekamu nnyo obudde okulaba nti bampa obulamu bwesobola okubanga nsobola ku associatinga n'abantu abansingako. Okitegeera mu bantu abo abansingako nina embeera ze nasanga ze bakozesa. Okitegeera nga mu byo eyo maid ewaka. Okitegeera nti nagendanga mu maka g'abantu ngeze mu maka g'abantu abalina ssente. Abantu abalina ssente balina boundaries ku bakozi baabwe ab'ewaka. Okitegeera ffe wanene ekituleetera okubeera ng'olaba nti kubanga abantu banange bagambye mbu maid naye abeera muntu oli n'agamba oniza otya ogamba mbutakosa kikopo kyo oniza otya ogamba mbutakosa sowaani yo oniza otya ogamba tatula mu ntebe yo. Okitegeera you people when we are talking about these things we go back to the values and the respect that you give to each and every person in a household. I'll give an example of a father. Omuntu gwaze n'ogamba mbu lwaki maid abatakozesa kikopo kyange kyenyweramu oba baawo tetugambe mbuno talina kikozesa ayina okumanya ekikye. Okitegeera ayina okumanya ekikye. Mu maka ffenna gye twakulira banange mwe mwenna abandaba nga wakuzi we waka nga waliwo maama wo ne taatawo buli omu yalina ekikye okujjako nga gwe wakuzibwanga bazadde bo tebabeerawo buli omu abeera bibye. Kuba n'abaana tubamanyi gye bali nga bo bakuzibwanga bazadde baabwe waka tebabeerawo babalekera abakozi ne batambula ne bakola ki ne bagenda. Naye ffe abakuzibwa ewaka oba gwaliyo nga wakuzibwa maama wo ne taatawo nga muli mu nnyumba y'emu. Mwabeeranga mu nju nga mumanyi kino ekikopo kya daddy kino ekikopo kya mami eno sowaani ya mami. Okitegeera to put organization to put boundaries on things n'okuwa omuntu oli okumulaga nti ali respected and they are superior. Nti daddy tesirinza tula mu ntebe ya daddy amazima nti we nakulira nga sikulimba nze nali sinywera mu kikopo kya taata wange nange nali situla mu ntebe ya taata wange. Okitegeera nti nga tonywera mu kikopo kya daddy wo tonywera nga okitegeera nti amaka gamu ng'oniza n'okwesanga abagamba entebe eyo mugiraba si ya daddy wamwe era nga si yammwe ya daddy wamwe era nga daddy wamwe waba taliiwo. Olinza okwebba n'otuulawo naye kasita owulira emmotoka ye ng'eyingira ng'ogikwata ogitegeka nga bw'olina okubeera omumekinga n'okulaba omumekinga nashuwa nti tewali yakozeemu yakoze ki yagituddemu. Kyemugamba bazadde baffe bali batusosola oba bali tebatwagala nedda. Omanyi lwaki Esther abantu bakula ennaku zo nga balina akamanyiro kangi nnyo beetaddemu ebyo ebibeera ebyo by'okugamba mbu no muleke like kyekitukuusiza nga tetulina kamanyiro ku bantu batusinga myaka nti twakuzibwa mu mbeera nga bakulaga omuntu akusinga aba akusinga olina omulekera mu ki ekitiibwa kye kati okubeera naye ngamba nti no a maid should be allocated to the kind of things that they should use and what they should not use. Sigamba nti obeera omusosola ng'omuntu maid togenda kujja onywere ku kikopo kya bba wange. Okitegeera togenda kujja onywere ku kikopo ekyange ekiriko ekyanga okimanyi bulungi buli wondaba ku dining nze ekyo kyenkola ki kyenyweramu oba okiraba ekyo oba olina okukireka. Era wabeerawo ebikopo ebirala tugamba londako kyokola ki kyoyagala ekyo kyekigenda obeera ekikyo era abeerawo ng'akola ki ng'akimanyi era nga kikosa ng'era tewali buzibu bwonna. Banange tulekerawo okwerimbalimba tulekerawo okwekonfusinga oba okiraba. Toyinza kungamba nti gwe ewammwe oba ewuwo bawe ekikopo kyanyweramu leero ku makya asobola okudda regulo nga maid we akinyweramu n'ogamba nti bawe agenda kitekinga lightly.
You cannot confuse omusajja oyo wabanga jali. Come and write it in your comment section, in our comment section. Tochina mbuzibu. Bw'ojje wakawo tochina mbuzibu. Yes, tochina mbuzibu. Bw'ojje wakawo nosanga nga ekikopo kye wanywereddemu ku macha okomyewo regular you having evening tea. It's the same cup the maid is going to use or any other person that is not your wife. Abazadde abamu nga n'abaana baabwe bamanye ebyabwe ebikopo byabwe. So oba oli eyo ng'oli musajja ng'okimanyi it happens in your house. Please tell us here in the comment section. Era tugambe n'embeera y'ewammwe eri etya mu ngeri y'okuwaŋŋana ekitiibwa. Oba okiraba esi nti ky'oba olaba nti ne mu offices bwe tukolera kati olwo yagenze n'aŋŋamba Umrah, she came and said why wouldn't you allow your maid to sit in your couch and all that. Esi ne mu mirimu gye tukolera entebe y'omunene ebeera ntebe ya munene atogitulamu okitegeera bwe tubeera nga tugamba mbuno it is okay lwaki mu mirimu gyaffe kye tukolera leero situuka late naye nesanga nga operations manager wange taliiyo oba manager wange taliiwo oba ni omukulu yenna tulinanye nga taliiwo nentula mu ofiisi ye no point okitegeera lwaki mbeera sigana nentula mu ofiisi ye bwe mba ŋŋambe nti cause abantu balaze embuno nze ninanye empisa embi njogera biki yo toxic yo you people lwaki togenda ku mulimu ogwo nga boss wo teyakoze kufa abakolera mu office mu corporate spaces togana abakolera mu office kubanga be batera obeera nezo kind of structures simatula ku bench okitegeera like be batera obeera nezo oba kiraba be babeera neyo kind of structure nti operations manager aina office ye human resource manager aina office ye MD aina office ye head of business aina office ye lwaki omwana wa sales oba omwana okay subordinates let's say abadde atuselect ku mulimu nga maybe boss teyakoze oba atuse ku mulimu boss yagambe siriiwo lwaki takwata laptop ye oba nagenda ku desk eyo naganze leero wengenda okolera nti omukulu taliiwo. Do you get that? So that is the kind of thing I'm trying to drive here into, because there is a structure waliwo structure gye tugoberera nti eyo office ya munene oba waali oba taliiwo kale egenda kukwata enfuufu era abatera ogikozesa ojja kwesanga they made a communication ne bamuwa permission eyo ne bamugamba okay it is okay please you can use that space era bamugamba woba otudde making sure kino tokikwatako kiri tokikwatako genda ne laptop yo tuula maliriza okolakola ki genda fuluma kyogamba nti n'abo abantu bajje bagambe nti they need justice kati naffe abakozi tubeere tugaba naye twetaaga justice lwa nsonga ejjo nagenze netula mu office ya boss ya MD ne bangobayo I need justice lwaki bansosola lwaki bampisaamu amaaso there is a structure to follow. Okay. There is a hierarchy. You made us to know that you are the boss. Tori muganda we, tori mama we, tori you are their boss. Ori boss we. Ori boss we. Era kulwa ensonga eyo abalina okukiwa ekitiibwa. Okitegeera. Ati ondi undi agambye nti omuntu gwewesiga agwewesiga nakufumbira emmere ebyo. Nagamba omuntu gwe nesiga okunfumbira emmere okulabira abaana bange. Siri mu kumwesiga binkolera yajja ndagabye ebyo byakola omulimu gwe kulabirira abaana waka na kufumba mmere bye byamuleeta siri mu kumutrustinga era omusasula okitegeera ekyamuleeta ewange kati naŋŋamba Umrah naŋŋamba why can't you trust them with your husband bawange si gwe mulimu ogwamuleese okitegeera kati kwe okwemanyiza kwe mwetaddemu okuli mu bazaalira emiwunyo ne bajja ne batuloope ne mujja wana ate ne mugamba ku social media nze gwe mulaba nasanze omukozi ne bba wange mwemanyiza abantu baneeno nze Esther I have used 4 maids omanyi abantu bano abamu tebaawula kintu kyakubeera kind with someone no one okwemanyiza kinyinza okugamba tebakyawula they are two different things okubeera kind n'okwemanyiza tukimenyemu okwemanyiza omukozi then okubeera ow'ekisa eri omukozi okwemanyiza omukozi kubeera kutya nti azze wano eno
wakagoba no oba omukozi omu oba babiri bakagenda in the past 1 month naye atuuse omulaze banange waneno tukwagala nnyo osobola okukola buli kimu kyoyagala okiwulidde abo abaana osobola bwakunyiza osobola omukubamu omwemanyiza otya engeri endala gy'oyinza omwemanyizaamu omukozi oyo oli mu mboozi ne bakwano be ne bakwano bo n'omulaga nti ali free okucontributinga nga takusabye lukusa ngawe najja tuli mu mboozi yafaano tuli wano tunyumya najja ati nno nange ekintu ekyo nakiwulirako okitegeera like you people oli mu kumwemanyiza ekirala okwata n'omulaga nti oyambadde those sandals it's okay we can share sapatu zange hey, okay. You can share oh my god you people wemanyiza maid okitegeera kati nkya bw'anaakumanyira n'osanga nga ayambadde olugoye lwo ogenda mugamba otya toddangamu okwambala engoye zange ajja mugamba ali smart okitegeera so let's not contradict each other tubeere nga tutegeeragana ate tumanye nti ebintu ebimu birina kubeerawo ebityo let's not sugarcoat things tetako okusiiga icing sugar ku buli kimu kubanga olusi tekyetaagisa oyo omukyala ali ewaka ali mu kuyambako n'emirimu gy'ewaka oba n'abaana bo n'emmere gye twogerako waneeno tali mukola ki taliwo nti yazze waabwe ali ku mulimu era bw'akuba ewaabwe essimu tabagamba mami ne dadi ndyeno ewange walala gye nagenda abagamba ndi ku mulimu ewa bakama bange okitegeera nze omukozi oyo I'm not trusting them with my children they are doing their job kuba yajja alaga byo byakola ki byakola oba onfuna kati era n'olw'ensonga eyo mukwano lekera ogamba mbu nno tubeera tuba trustinze n'abaana baffe nedda ali ku mulimu gwegamba gwasobola okukola ki okukola era waba tagukola bulungi bannange we fire them ate oyogedde tubadde tulugedde ku kwemanyiiza ate okubeera kind kwe kuno nti bambi omukozi wange yajja n'engoye ezikoze eki ezinjulifu oba bambi yali talinamu ngoye bulungi oba yajja gye yava yaleetayo engoye 3 ate ndaba akola bulungi alabikanga omulimu gwagwagala alabika ayagala okubeera waneeno for some time ninayo ku ngoye zange ezitakyantuuka nti nakogga oba nagejja ate eziyinza oba zikola ki zimutuuka siyogedde ku ngoye zotakyayagala wabula omanye ebintu bino byanjawulo there are people that are kind naye nga they are not kind bw'okwata n'ogabira omuntu ekintu ky'ogamba wakikyawa oba togabye okwatira ddalamu ebyowulira ng'okola ki ekiteeteeyi kyange kiri ekiteeteeyi kyange oliza obutamu bbawo kye yagula nkyagala nze sigaba ngo ebbanga ezeyampa kale kyenagula olugoye lwe nagula muna endaba engoye zino tezikyantuuka like zanfunda oba zangaziwamukko kamuwakola ki ayamba you're being kind nti omuwala waze naga munange anti mbadde sinamu kasente naye I need some sanitary pads n'okwata n'omugamba itoke 15 zizo ogenda okole ki you are being kind azagaye munange anti ewaffe twafunyeyo obuzibu mamange mulwadde n'omugamba oh dear it's okay kwata emitwalo 2 kola ki you're being kind oba kitegeera toli mu kwemanyiiza you are being kind azagambe banaye anti mbadde nafunyeeyo mbadde njagala gendako wa muganda wange bangambye mulwadde can I please get a day off ku weekend nga bona abeerawo ngende mulabe agenda you are being kind kubanga otegedde omuntu oli mulwadde era yeetaaga okumubeererawo there are homes where you go nga bagenda ga maid sagala ove wano okitegeera okimanyi nti nze oba oyingira ennyumba ewange tofiirwa toraza tokola biki babigamba abakozi ebyo actually sinaba wakabuka ne ku mirimu gye tukolera n'ekirala wali amaka agamu nga bamusibiramu kufulu nga tafuluma oba okiraba kati gwe badde agamba ebyo ebintu ebyo nti maybe about the comments n'abalala bino bitatubyogera ku kunyumisa mboozi tubyogera because you know what we are talking about ate wembanga njogera bino ebintu I'm sorry bw'obeera nga njogera bino ebintu I'm speaking to people that are in marriage ng'ali mu setting omuli omwami n'abaana sogera kuggwa aliyo nga weebeerera wekka
kubanga in most cases tewetaga na mukozi okujja kera kala bawuliranga omweta ngoyina mu kasente ko yagala bakuyoleze ku ngoye oba osobola okukola ki okumuleeta naye njogera ku bantu nga mwina amaka gammwe banange tubeere very vigilant abakozi abo tali mu nnyumba yo nga muganda wo tali mu nnyumba yo nga alize mu kukola ali ku mulimu era waba communicatinga n'abeewaabwe tabaga nti ze gwe mulaba ndi eno nafuna amaka aba bagamba ndi kuki ku mulimu okwemanyiiza abakozi okwe muli mulooza muno you're showing them kindness muli mu beemanyiiza there are so many ways you can be kind to your house help nti munange house help wange yaŋŋambe yeetaga emitwalo 2 ayagala gendako waabwe n'ogamuwa ne mwebala n'obugamba naye ngenda kwayo 2 gange naye bonadda tujja kwebala okitegeera you're being kind nti tomulemesezza kugenda ku bibyo olw'okuba talina ssente wabula okutta muzizo naye bwanadda mugenda kukola ki kwebala kati binene olaba abantu abasinga mwattu banyiiza nti akola ng'oyogera bino talooza byogerako tobimanyi nze Esther akugamba bino I've used 4 girls in my home 4 naye mu bonna they knew my limits they knew my boundaries aunt doesn't like this aunt doesn't like that okitegeera era nga ne baba bakwano bange bazze ewange nze olaba I'm a very friendly person nti naberanga I be with my girls and I wanted to talk about things because sometimes you be bored your husband is not home nemwagala munyumye era nga abamanyi waliwo byetosaa kukola ki kwogerako abatenza leeta topic temuyinza kunyumya ku mboozi ng'ekwatagana ku bbaawo so okimanyi mu kwemanyiiza okwo osobola okwagala osembeza maid banaye tufune bulungi abaana abo olumu tomanye na lugambo lwalina nagamba neighbor yenna nakulala akumanyi ebigenda maaso makaago oli oyonze n'omuzadde omu yangamba ye tayagala abakozi abakozi balina abamu balina olugambo omutano afumako wali eri neighbor olaba nno twalidde mukenejjo olaba nno olumu bawaliza n'okuwayiriza tobalabayo by the way tobalabayo abawayiriza naganze naye basooka kulya nze ne bampa oluusi nga balimba n'okulimba nze olaba esi nze njaga kati abantu bategeere how many people really came for me on this she's what nze esi all my friends newo basanga n'obabuuzanga I am not there bambuuzanga Matilda how do you do it to keep your mates for a very long time ekitegeera ne mbagamba ekisooka when my maid has entered my house I tell them the things I like and what I don't like another thing I be involved in their work sibirekera maid nti wembeera wewaka my maid will not shower my son unless banange ndi munafu nnyo nonga banange nyambako nalize ku mwana ekitegeera wembeera ewaka maid wange kwolwo mugambo manyi kanfumbe okitegeera bwembeera ewaka maid wange so mugamba you know what genda olabeko muganda ekireetedde abakozi abasinga okwagala babba b'abantu mu mayumba gaabwe tebabawako bbeetu lya kugenda kwegazaanya n'aba boyfriend baabwe nabo nze nga ndibawa let me tell you my current girl I love her so much she's called Sharon I love her so much she takes very good care of my boy oba kitegeera naye omwana oyo akugamba mami Jason I want to go out era lw'onoobeerawo n'akola ki n'agenda nadda naye era ng'agenda tumugamba mukwano woba otugambye Sande ku ssaawa 2 banaye komawo ku ssaawa mmeka kuba tuba tubalira ku budde bwo naffe ebyaffe bye tulina okukola ki okukola okitegeera era nadda ku 2 naye simuwulirangako ng'aga nti nze mukyalo oyo antulugunya abaagala musobola omunoonya ne mumufuna n'abagamba maye mulina olugambo you know like people babeera balowooza twogera bino ebintu tetume bye twogera we are just speaking okitegeera naye nkugamba omuntu alina obeera ne boundaries ojja kutuwa ku namba ya Sharon njaba ku namba ya Sharon oli omwana buli kaseera omanyi twagala gye kwogera ku bintu bino oyo omwana buli wanda bangamba banange nkwebaza nnyo okumpa omulimu thank you okitegeera because oh my God she knows her limits she knows what we want she knows what we don't want she'll do what we want oba ofuna bulungi nze there was a time she traveled n'agendako gyali ageze she had gone to check on her baby n'akomawo yali agambye
my baby daddy that I'm not going to be back. Yali amugamba ngenda akoma ku Sunday saa 10 neziweremu nga tanakola ki nangamba banango omusajja kye yankoze ne mugamba it's very simple. What time did you tell him? 5. Lwaki wazze kwemu kitegeera ne mugamba if you want to live in peace with people do what they want. It is simple. Ayagala ki unless kiyingira mu mirembe gy'ogwe ng'omuntu mpaka kati oyo mwana ne omukubira essimu if she tells me Mami Jason I need to go here she will go for as long as you can keep up your time and be like at 8 I'm back and at 8 you're back or below toje after 8 kuba fe tubalira kuggwe obo kiraba so kati bane mwagala abatubakwate batya abantu abo tubalere ngaba mama baffe obo kiraba olaba gwo omuntu obeera mu relationship n'obeera ne boundaries lwaki omukozi otomwa boundaries ng'oli mu relationship n'omusajja n'omwa boundaries n'omuganze tokebera simu yange n'obeera ne mukyala ono omuganze tokebera simu yange why are you finding it uncomfortable to give a maid her boundaries? Why are you saying we are being toxic and bad to these people? You are destroying your own homes thinking you're being kind, thinking you're being nice. This is a person that is on job. Okay? And that's why if they're not doing their job, you are free to fire them. Obachiraba esi. Omwana nage anagamba nti better go kuwa justice. What justice? The only person I can cry out for justice nga mukyala akola waka. Ye omuntu nga tebamusasula, ye muntu nga bamukuba. Oba ofuna bulungi. Ye muntu nga abana bamuvuma nga ne wababwabira mukama amugamba nze abana nge tokola ki tobagambako ye muntu nga abana bamuyisaamu amaaso abana abewaka mwenna muli eyo mumanyi abaana bamwe abamu namwe abana mwemanyi muli babi muvuma abakozi beewamwe babalabirira n'omukwata n'omuvuma n'omulangira n'obunaku obwamuleeta ewammwe oba okitegeera those are the people that I can say banaye these people need justice. They are also people like us. Okitegeera omuntu bagogamba nti no they need justice. Olaba abaana bakadaama akugamba nti banange nze kakyanga nkola nkeera kukola nesiibanga nkola ne mukiro nenkola ki nesulanga nkola those are the people that need justice. Tukamulamanza nekiyitirira those are the people that need justice. Oba kiraba kubanga bakola beyond the time that is allocated for a human being to work nti tawummula. That is the justice that they need. Si binene mboro okuba omuwarabu yamugamba bange waba atudde wali totuula walimbu they need justice. Abakyala abawarabu bategeera omusajja waabwe yaani yatya. That is respecting your man. That is giving your man substance. That is giving your man that kind of feeling that they are special. So if you can let your maid drink from your husband's cup, how are they special to you? How are they special in their home? You guys, are you listening to yourselves? If you can tell me that it is okay for your maid to share a seat with your husband, and then you come and tell me I'm being insecure. I am not being insecure. I am simply prioritizing my man. Period. I am respecting my man. I am giving him the hierarchy that he is in, and I'm maintaining it that he's the head of this home. If you can kneel down for your parent, fabakulia in traditional homes. Ngasofukamilira tata wange. Kyogamba tata nga mpisanga mu ddoroko nga mufukamirire. Oba kiraba? If you can, you guys, when it comes to homes, me I get very serious because homes have been destroyed by strangers. All in the name of people being nice. Nze esi ninako omukyala gwe nasanga nangamba Matilda nga sinaba na kuzaala mwanange nali lubuto. So omukyala oyo nga mukwano gwaffe nnyo n'omwami wange n'atugamba mugenda kufuna omuntu abalabirirako omwana mulina obeera very strict. Oba okiraba nangamba nze mpisa mu challenges nyingi nnyo n'abakozi that I even had to retire from my job to stay home and take care of my kids. Oba okitegeera like she retired to stay home and take care of her kids. Era emirimu gye gyonna agirunning ali waka. Nangamba Matilda, a maid is not supposed to share a bedroom with your child. Oba
oba nfuna bulungi nnyo omukozi ate obanga tolina singa no atsokolirize ng'agamba talina kusharinga room na mwana wo nemugamba naye lwaki nangamba naye lwakuba nti obuzibu bwe tulina oluusi obusobozi bwe tulina oba ebyenfuna yaffe bye tulina tebutusobozesa kubanga tubawa ebifo ebyabwe nti nga onoga nti omuntu alina ekisenge ekikye nga ye kyagamba nezi nga takyogera nti bano bantu si bantu bali very disgusting they are nedda ngagamba nti abantu baneno bali very toxic in a way. By the way, I really want to appreciate the house helps or maids nga bwetukitano mu Uganda yaffe abakozi be waka abalungi ennyo nga mukola emirimu gyammwe bulungi nnyo nga muwa bakama bammwe ekitiibwa mumanyi boundaries zammwe mukola bulungi banange mbawa ekitiibwa era nze mbaagala nnyo starting from the girl that I use at my own place okitegeera mbaagala nnyo esi naye kankugambe era eriyo ate ababi ennyo ate nga be basinga obungi that is why eno topic tujogeddeko kubanga abasinga obi baki bangi abalungi be batono nze wano omukwano gwange nga Matilda kikola otya okufuna abawala nga balungi nemugamba me I just pray for my maids nengamba naye nze esi we mba ndeeta omukozi ewange nsaba nnyo Katonda nemugamba God I pray this lady is going to be as good as I would be on my own kids ku mwana wange obulungi bamuyisa musaba mukama abeere nga bwayisamu omwana wange even until today esi okitegeera kati mbadde nkyakunyonyola omukyalo oyo n'agamba abaana omukyalo oyo abamu beeyambulira mu maaso g'abaana bammwe nga toli waka olw'ensonga nti basula mu kisenge alowooza omwana yeebase ng'omwana atunula nga basula mu kisenge kyekimu oluusi babawulira ku masimu ekiro nga boogera ne ba boyfriends baabwe ebigambo bye bakola ki ebigambo ebibavaamu omwana n'abiwulira gwe obeera ne bbaawa mumanyi omwana tebatera ku you never speak any language that is very sensitive to your child neogera oyo omwana nga abyogera ebintu bino abyogera abigirawa oluusi olina stand alone home omanyi temulina nabaneiba naye omwana afubutuka ebigambo omugambo omuyitirivu ogutotomoka oba okiraba nti natugamba tebalina sharinga biki bisenge tebalina kusharinga bintu like senti tekuba kwenyinyalamu tekubera nti omuntu alina okumanya nti abantu baneno tetubamanyi bannange tetubamanyi they came from their homes and they came here abamu mbeera nawo n'abawoza abakozi abo nga temutuukangako nawaabwe tuwulidde stories nyingi nnyo oli ng'agamba omukozi yazze n'eddagala ng'ava ewaabwe mu kyalo banange mulowooza bituuka ku bakazi ba mpisa mbi abakyala babeera babadde very kind to these girls ne story gye nalabaawo recent kubukedde ng'omwana naye ajja n'omudagala oba kitegeera kubukedde story emuyinza okuba mwagiraba mulowooza bino ebintu byetwogera tubijja mu bbanga nti tubeewo tetulina byakwogera tubeere ne twogera ku topic nga tetumanyi na bitwogerako they should even nga gwe wobeeraawo kano kakayise nga gwe wobeeraawo ng'olina mukwano gwo kyaliwo naye nga tomanyi ng'olowooza museeka munyumya naye nga tomanyi intentions zeki so ne bano abantu abazze ewaka tomanya intentions zeki omwana n'abeerawo n'agamba bwe mba nsobola okutrustinga omukozi n'omwana naani lwaki samutrustinga ne bba wange I can't even trust my friend with my husband I trust my husband I can't trust Essie with my husband those are two different things nze bange mwesiga nante siza mwesiga nani ne Essie tokosa akwata muzigo n'ogulinaanya muliro omanye ekigenda okuvaamu yadde abamu mwebuzaabuza ne bafuna temubitegedde don't say that we don't trust our men when we come to say such things we trust them and we know our men very well okitegeera me I can't suspect my man of cheating on me I cannot unless I've seen the facts sisabeeyo nembeerawo nengamba sajja yakakati alina abakazi nedda abo mwageze ne mugamba mbu kibeera tekikkiriza atule mute kuba kimanyi bba akyajja mukwana nedda mukwano nze omusajja wange takwana mukozi kuba abamanyi ali ku mulimu if he does that is sexual harassment ate kisobokera ddala kubanga tubalabyeyo gwenyini abamu mwogerera wano mulimba ensi ne mukimanyi bungi nti nno ba step mother bamwe kati abafuka ba step mother bamwe baali bakozi b'ewaka bakuba bamama baali beeyisa bulungi nnyo okweyisa okusinga ne bamama bamwe baali beeyisa oba okiraba so
bino bitatu tubyogera mu busungu oba butayagaliza abantu nedda. We just want you to understand. Omukyala oyo omulaba kati engamba kati waliwo neyaze n'agamba mbu twakulira mu families njavu kyovala tuvayo ne twogera ebintu nga bino. Mukwano gwe tomanyi kyoyogerako. You've not seen. You've not been exposed to rich homes. People that are wealthy, they're even more dangerous than me that I am speaking right now. Abantu abo lwakuba nti bo basangibwa nga they have the capabilities to accommodate everyone in their own place. Okitegeera nti mugenda kusanga mulina amaka manene. Obukozi abeera mu boys quarters ne chamba boy abeera mu ki mu boys quarters main house nga tebagiyingira okujjako girongoosa. Kyemugamba baba tocharinga kimweteekamu ekyejo. Kyemugamba baba tocharinga bakimwesiganya abantu. Oli nagamba nti fe waffe mubeera nawo ne mubeera ne mu firimu z'abazungu be mwegombe nnyo. You watch those rich families. Mubatunulire mubalabe. Nabimanyi. Mubimanyi ne mwefulanga bana abatabitegeera. Amaka g'abagagga gamba z'abakozi baabwe uniform. Gwe yabadde ngamba mbu lwaki situla na mukozi wange mu ntebe. For them they even make them put on uniform. Lwaki tebazambala bonna. Lwaki togamba lwaki namwe temwambala uniform musosola omuntu ono. What again? Essie, if someone can give you a uniform, that means they want you to be different from them. What again? Ate no munanga baba tebakikola nti bayina empisa embi. Oli ku mulimu. Let's all understand that. You're at a job. This is not your home. You're not doing voluntary work. You're not doing voluntary work. You are at a job. We pay you for your service. Okay? You have rules and regulations that are governing you in my home. Neshilala kati nga eno tushirabe wetuti nga wetugenda abasinga munonyeza ku mirimu bimanyi bulungi. Abamu vudde kumufunye chance ne muko yako mirimu gumu ebiri esatu ena etano. Ogenda kuno omulimu nga guyina amateeka gaago. N'ogenda ku mulimu nga guyina amateeka gaago. Buli company oba buli wamu wokoledde waliwo amateeka agafugaawo. Simple. Ne makaago obe waka nti omukozi ono maid. Ostegedde. Tumwe ekitiibwa era tumwagala nnyo right? Naye wajja mu maka gange oba wajja mu makaago waliwo amateeka agafugawo. Weebale nnyo. Period. Nga gwe kirabire ku level ey'emirimu gy'okolera. Naddala omuntu ng'ogenda mu in a place of office ng'olina office y'omwokolero olina abakusingako. Kubanga naye abamukozi oba gwe aba boss we waka. Kati olina amateeka nti ki wano toyitawo wano togenda mu kisenge kyange wano tolira mu swaani yange wano tekuba kusosola as such. Naye respect ebaawo kubanga tukulidde mu maka. Nkugambye nga tolira mu swaani ya daddiwo. Tolira muswani ya mami wo obo kitegeera era ne kiba nti totula mu ntebe kitegeera togenda mu kisenge kya taatawo kati omukozi ajja atya okuyingira mu kisenge kyo. Gwangamba mbuno lwaki mbumbeera selfish ogamba nno omukozi sayinza tula mu ntebe yange ekitegeeza balina right okunabira ne mu kinaabiro kyange. Awo fe tuba tuvuddewo eyo tugigadde ndowooza topic. Oba kiraba esige like tulina okubeera nga tuli very tubeerenga ebintu bino tubeereza. I want to appreciate by the way Imra's response. Yatwadde feedback ennungi. Netwa n'obwongo w'abantu abalala. Notuwa n'abantu abalala ebintu byebadde bakola ki balowooza ku nsonga eyo. Naye nga munnange twagala okugamba gwe naali eyo ngolooza nti osobola okwesiga abantu bonna na buli muntu yenna gw'osanze. Nedda mukwano. Esther, I want to emphasize this. We do not trust people with our children. Those people are on a job. We are not trusting them with our food. Those people, they are on a job. That's why bonadde wakanga tafumbye ogenda kutabuka. Nalese mmere lwaki tewagifumbye. I am not trusting them with my food. Okay? But I'm not going to come and ask them, where is my husband? Because that is not why they are here. You people, omwana oyo yansobedde bwe yagambe mbu why can't I trust them with my man? I can't trust anybody with my man. Nekirala nti nkugambye gwena a complaining. Kirabe mu bwotyo nti boss agenda kwesiga ne milioni z'emmeka. Naye tugenda tula mu office ye. Ekitegeera. Just simple logic. Simple, you guys banange ebintu bino omwana yazze n'ayogera ekintu ekyo nenga naye mwana gwe.
chichi what's wasomera wa wrong nga saga kyogera in a disrespectful way but nalabidde ddala nga teyalowoozezza ku kintu ekyo bulungi banaga abantu bakola mu mabanka twogerere mu bakola mu banka by the way kati twogera ku banka kati katogedde mu ssente kati katugambe nti okola mu banka ofuna bulungi oba akolera mu bank ndi mu bank system oli mu bank system okwata obuwumbi bw'essente tunulira abaana bakola mu zitailers okiwulira bakwata obuwumbi bw'essente n'azibala n'azigaba n'aziparkinga n'azizayo mu vault n'akola everything naye ate si yafuna omusaala ogusingayo lwaki nabo tebajja ne bagamba we need justice batubasa zino zonna ssente naye batuwaako mitwalo kakadde kamu naye nga jjo nategese billion negiteeka mu vault why don't you come and also say you need justice why it's a structure bana ebintu bino byangu nnyo byakunyonyola naye bituletedde okukolasho emirundi ebiri bajja bitegera kunyonyola oba kitala esi like let's use that knowledge era katuli mujiggalawo eyabadde agamba simanya I trust the maid biki I know you have a job where you work wanatogala naba employers actually mwenna naba employers abeerawo bati nagamba employer kankwe example ya employer obeera ng'olina abakozi ku mulimu obakozesa okuva saawa mpaka saa 3 ez'ekiro almost 12 hours oba that is abnormal time for working I know okitegeera n'omukozesa n'omala n'omuwa emitwalo oba gumu olaba gwoba okibazeebazeemu olaba kiri worth it n'omugaana okuziika n'omugaana okugenda okulaba abeewaabwe nawe tugambe nti omuntu ono omuyisa bubi oba okitegeera kubanga bantu bangi obalaba engeri gye bayisaamu abakozi bo batunulirawo n'owewaka nti omuyisizza bubi naye ne ku mirimu egyo gy'olabanga emirimu nti maduuka oba ki abakozi nabo bali ewe batyo amugaana okugenda okwogera n'abantu amugaana okukola awensonga alina amateeka agafuga omulimu gwe okitegeera kugamba nawano ga mateeka galina okukolawo simple so you guys tubeere nga nze kyenjagala abantu bategeere ekituleetera okutuleetera obuzibu mu maka gaffe n'abakyala bano abatuyambako buta creating a boundaries abamu mweze mugamba mbu simanya era tubeera tulina empisa embi creating a boundaries oba kitegeera manya omukozi wo walina okukoma n'omukozi wo amanye walina okukola ki emirembe gijja kubeerayo emembe gigenda beerawo ewaka ajja kuva ewakawo nze omuntu gwe nvumirira ojafuna omukozi akube oluvannyuma lw'omwemanyiza nnyo akuvuma akwisemu amaaso mu bagenyi bo omutima ekintu agambe naye naawe anti nze nkooye abagenyi bagambe gundi kiki kino kyewaleeta ewaka okukolera kubanga tubirabyeko omwemanyiza omulazi ono noono n'oli awulira emboozi ze munyumya olugira ng'agenda ayogera eyo ebbali nga olugambo luyitingana ogamba nti because you are kind take an instance nze waliwo omukyala twaleyo mu community group yaffe n'aweereza akafaananyi nga tugambe I'm looking for a maid ng'ataddeko omukozi we atudde mu ntebe bw'ati afunye ne footstool ogimanyi bulungi akabaketi akataddeko ebigere asazeeko bw'ati nga mukama we alina atudde awo wansi ali ku mwana we ayonsa oba ofuna bulungi nagamba I really need a new maid kyemugamba yali abyogera alina empisa embi ali mu ntebe ze banange gwe wenna ali eyo oba ng'ogenda mu maka ga munno ng'ogenze kukola manya ga maka si gago era olina okugawa ekitiibwa okitegeera era gwe gyoyita mistreatment gigumiikiriza okumala emyaka ebiri alinagamba banange I don't understand why would you not allow your maid I'm not going to sit with my maid and my husband in the same sofas. Period. At the same time. Bwemba siriwo nsolo zikozesanga bw'oyagala. Kasita owulira gate nga yeggula. Put everything in line. Oli wange, banange oli wange. Ayagala okukola amaka ge wange ze tojja bbeerayo. Kati bana abatulaba. Matilda tukomeawo. Esi, nze njaga abantu kano bakategeere. Ka disclaimer, eno topics y'abasingo abawala ng'obeera weka ewaka. Njogera ku bantu nga bafumbo. Okay. Omuntu ng'oli mufumbo. At least bo bajja kutegeera kye togerako. Create your boundaries with your maids. Mwe bibaleetedde obuzibu mwefuula kind, abawozi ne mubeereko okubeera kind ne mwemanyiiza. Temwemanyiiza bantu bano. Let them know that they're on the job.
the best advice I would give is to make sure that you are professional with your maid. Abamanyi professionalism mugitegeera. Apply it with your maid. Okitegeera obukugu bweki kulabirira abaana na kufumba. That is what you're going to do. Waliwo abangambe bukati omwami ng'abeera ewaka ng'enjala emuluma ng'omusajja yasoundize bwe batyo, you are disappointment. Oyina ekizibu. Because you can't tell me ng'olwokuba mukyala wo taliiwo ogenda kumulinda paka waanadda akuwa emmere. Beba abasajja abakwana abakozi. Beefuula ababbebi abatasobola kukola kintu yadde kukwata ku kintu kyonna kukikola. Oba okiraba muveemu. Oli yangambye kati nga ntulawo nga nninda paka wonadde ewaka okulya lwaki toyimuka ne weesaavinga kuba olwenduddewo okudda. Ye gwani agambye nti nze ntuuka ewaka okulya ntuuka leeti nga nina omwami wange ewaka. Era nze omwami wange akimanyi ewaka tansookawo. Nze musookawo kuba manyi obuvunaanyizibwa bwange. Era nange wenabeera ne maid wakane nkulaga ennaku ezo okutegeera okudda waka nakubuuza why is it like this? Okitegeera like you people mulina okubeera kati kangambe kino bw'obeera oli mukazi ng'oli mufumbo ng'oyagala obufumbo bwo olina okubeera ng'oli very vigilant. Bw'oba tobwagala gwe weesuulireyo gwa naggamba onaatubulira ebinaaba bikoze eki ebinaaba bivuddeyo onaabinyumya ku social media oba yonna gy'olibeera b'oli binyumiza balijja ne bakola ki ne babitugamba. Don't relax on your marriage. Those maids are not animals. They are women like you. Sometimes they're even more beautiful like you. Your man is going to love your maid and you're going to die, my sister. Your man is going to vibe your maid and you're going to die. Oba kiraba mu abasajja abali eyo teweesiga nnyo shamba boy wo bw'omulaba nga yeetoloolera nnyo ku mukazi wo put question marks. Lwaki yeetoloolera nnyo ku mukazi wange ayagala ki? Gwe tokimanyi nti ono mukama wo. Onyumya otya n'emboozi ne mukyala wange okuva ku makya paka lwaggulo. Omukazi buli wadda n'abuuza ate omwaliwa? Lwaki? Mubuuze why is it when you come home you always ask about Tom? What's the issue? Omwagaza ki? Be the man in that house. Mwe mweyonoonedde obufumbo mwe mwonoona obufumbo bw'ensi eno nga mwefuula abatayagala kumanya mwefuula I trust my partner so much. Ne trust eyina limit. Banange tusobola okwogera olunaku lulamba ku nsonga eyo naye that is it guys. Tukibeeko tutegeeraganye. Anti abeera Matilda. Yes. Ate nga Brian yabadde camera. Please subscribe to this channel. Turn on subscribe. Please subscribe, liking, commenting, sharing. We love you all. We'll meet next time.